tugenda kubanga tusimbula basebo ne banyaba abantu bangi nnyo tugenda ku kisaawe tugenda kusula mu kiteramu leero nange nyambadde nga mucwezi abacwezi n'abasuubiza ngenda kubanga mbafaanana kubanga bw'ogenda mu banno oteekwa okuba nga obafaananira ddala njagala kubasuubiza abacwezi b'eibanda abacwezi ba Ankole abacwezi ba Kasonji tinkuza kubavamu nenyenda okubombekera ekyombeko bagiyita batya nyaruzu nene omuli ibanda mufune we musinziza we mutuula nga mwenna bwe mukuŋŋaana ng'esobola okutuulamu abantu emitwalo ng'ena tugenda kugikola ku mutendera gw'ensi nja kusaba mundeetere ekifaananyi kiri eky'essinzizo eryaffe ery'e Kampala mukireete male kulagako bannayibanda essinzizo lyengenda okubazimbira kiri mu mmotoka eri entono ekiri mu mmotoka entono emabega gamba kayizi mukireete wano nkirage bannayibanda essinzizo eryo lyengenda okubateekerateekera eno era tugenda kunoonya ettaka mangu ate tugenda kulizimba mu kibuga Ibanda si bbali omwo kakati omutabiriza mwagenda okutuula mama Peace mwagenda okutuula mama Peace arangira abantu abarangire omucwezi mukulu obwedangezaako okubabuulira njagala omutabiriza kansooke mbanjulira abantu bano omutabiriza bwe bamutuuza abeera n'omukyala yanjulira abantu omukyala obusinje amaani nyoni nsiima Ruhanga nyina amasanyu mingi munonga ahabwo kunsagika kandi abantu mukiiza bingi munonga twayoreka ekitiinisa kiibandiro omuli Ibanda wanyetegereza obugabe kyayoreka ngu abagabe abayembazi omuli Ibandiro tibabusha turiyo ntugarraho ki Ibandiro twaza kugiha omuli Ibanda hati mutandike kugyeta Ibandiro aho abagabe baye babandirwa nitwe tutandike kubandirwayo kworeka muranga ngo obucwezi nabwo bwinenyikiriza tobusinje abatari kumanya omukyara wanje tutobire hamwe nakuyo yo kuronda Ibandiro twateganisibwa twabonabona konkati yandegamu twaguma hamwe twatoba kurebuka ngu twahika ari ekyo kintu omugore wanje nuwogu eza twine n'abaana mukatebekanisa ndawura wanyu kurungi mukatebekanisa nakayima kurungi mukatebekanisa kaliso mulisa wensi kurungi mukatebekanisa mukasa kurungi mukatebekanisa sewa mara nuwari kugenda nisingizo nari itambiro imwe batebekanisa emeze erikwera ombunyankore bwitu nabari wamara hariyo mugasa nuwe mukasa ombaganda konkito ntumweta mugasa obusinge mumuterere mu ngaro mama ramusa kuba abacwezi ababona n'abacwezi ababana bona n'abacwezi reka mama ramusa obusinge abana b'obusinge amani amani gabataremwa amani gabakama bensi amani omuritwe ekiramuso mukiwulidde kakati oye maama afumba timujja kulowooza nti tutuuzizza omutabiriza nga talina mukyala mwalabye eggulo mwalabye taata wa mama Peace badde kusaba odde oludda luli ate era ogenda kweyongererayo ddala osooka omukyalo oyo mama Kabona basebo ne banyabo njagala okwongera okubalaga
kansoke mbewonzire wano ndabikanze sinyumirawo ambeewo njagala kubalaga abantu abo mubalaba ono ye Mama Peace yenna abatabiriza atwala Ankole region Ankole yonna gyekoma gyakumukulembera ye Ssaabatabirizi ono yatwala abakyala bonna abachwezi muri Ankole mwona ono yatwala abaami abachwezi abenzikiriza y'omwana wirugavu mu Ankole obalaba kati ono Mama Kabahinda bano bonna ono ye yaleeta enzikiriza y'omuchwezi okugikomyawo kati ono mukati munene nnyo w'amaanyi atula isingiro naye mwana wa Lubandula azaalibwa wano mwibanda mwareba mwatunga bakulembeze barungi obuchwezi tibukuba obw'amaani amaani ga Ruhanga tuhanike emikono tubasabire tubatware tubatuuze muhanike emikono gye mugihanike gye aha Mama Kabahinda tuhereze Sara omwizina ly'abatatitwe mwizina lya Ruhanga ogwarukwera sitamira higuru ayahangira iguru nesa akarukwaterera taruho nyomyo kandi akateka n'ahansi ashitwemerire omani g'abamarika barukwera abo bunyakara bashwenkwitwe n'abashwenkwitwe abatuzarize tukakura kandi bayorire n'abenyuma esaheji tuteke mukoneje ahiguru turukusaba Ruhanga w'amana w'obusoborezi ayahira abachweza barukwera amani ayabahire bugaburo ayabahire obusoborozi obwo kutumanyisa cyo gukora nitwende saheji asume ahamtu y'abahereza aba abaho kumanya abaho kucenga abaho kutana sensobi ebibine birungi kandi babase kwebembera abantu banyibanda abanyibanda bona bagaruka abonya kare bwabo abachweza ensozi zitandike kwaka izina y'abamarika amani osinge mucyayo mikono jamwe mucyayo airanganya mandu enshoranga yagabyo ukabiro muhanga bwa mingi kandi bunyomwe ayino buhanga bwo kubateka ntukushaba mushayeje bunyomwe muhanga bwo abakulembeze baffe bano aw'omukisa obakulembere nga bali mu ddembe bulungi nnyo basingule ensi boona basingule ensi mbadde mbategeeza banayimbanda eno yenzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizimu fensi akabonero kaffe mukalaba kaliko enjuba emunyenye n'omwezi ne mu bimanya n'ebyabatuuzi bikwe mulimu omuliro n'amafumu mumanya abachwezi nekibakolera ekyoto n'amafumu ag'entabaazi the traditional culture and religious foundation mu luzungu the traditional culture and religious foundation enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizimu face wano wentuula yesinzo mwenkolaki mwentuula kino kyekitebe ekikulu esinzizo lino muliraba nga bwe lifaanana lyagenda tirinagwa bulungi ligenda kwemembeeta obuwumbi 5 esinzizo lino lyengenda okubazimbira eyibala zino eno nti twali tutegeeza okuzimba eno ya akawunti y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eri mu Equity Bank eno ya $, eno ya siringi zino ze namba z'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku ofiisi eno ye mukono kirowooza gye tutuula ye website ffe tusinga website ennungi mu Africa mu abavubuka abatabasomyeko mu Africa yonna ffe tusinga website ki era bino ebintu bye mulaba bye tuli mu kukola Mama Peace Abamerika ebiro babadde bankubira nga balaba kati abali ebungereza abali Amerika bonna batulaba tukolaki ffe tusinga website ennungi era kasita ogenda mu ssimu yo mu Google n'owandika mu Face ogenda kulaba ebitukwatako ebyobuchwezi ebyaki saagala muntu yenna addemu akubabonyanga omuchwezi bw'afa tumuziika
omuchwezi tumusabira mukole y'ekichwezi bw'ozikibwa omukatuliki omusiraamu oba omukristaayo tasobola kujjayo nonoyo kubanga abachwezi tubabikira ne tubategeeza nti tugenda okumalira piisi mu ttaka nga ne piisi gw'anaakwata agenda okumuddira mbigere nga tumufuule bwe tuba tuterese mbuwangwa naki kitegeeza ekigabiro tikifa kisigalawo nga kijja kisikirwa nogira nga omusozi atandikira alinye atandikira ali piisi nenga kwalyogo n'obukomooko kyekituyisa bajjajja babayita bano mu myaka basenkuru n'abaswenkuluza bwe muwulira njogera ekigambo jjajja mba njogera ku baswenkuru n'abaswenkuluza tikitegeeza bulogo mba njogera ku bajjajja abo abaafa bwe n'obasikira n'odda mbigere mukitegedde bulungi bwe muwulira nga njogedde ku mizimu omuntu eyafa tabatyeno omuzimu tugoba mu buchwezi tugoba emizimu emibi egyo egyafa nga tikisamidde egyo egyafa nga mirogo egyo egyafa nga girina emitima emibi naye emizimu emirungi gyabalubandula egyabatakiwe titukugibinga nabo bakomongo abo abanjiriza obuchwezi tikwe netuba netweta emizimu emirungi mwaba mubinga abachwezi mubinga emizimu emibi konka emizimu emirungi imwe abafiire mutegira abachwezi nikyo mizimu mirungi nitugyeta mwakimanya ekyo nsaba basebo ne banyabo nti waliyo abaganda abakolera ebitali okanyowe tikwe ninyenda kukiretegereza omuntu weena aleke kuliho omuchwezi omuntu yaba akwasibwa omuchwezi nza kumwasa nze nwana anaabakwatako nja kumwasa mumu naawe woba olwanira mbalabye nga mulina amaanyi mugamba nitulina kunoonya omukozi waffe yalaze kubanga yalimu sabatonda namukitika
sakanya wamagaseta nganangirira nzeri abantu tijajja walusabagamba ndwadde azimala waye oyo njanja fe n'obugagga kuwa bambi yewe yagale n'obulamu owangale oyo njanja fe yanzawula yanzawula njanja walusi yamponya nemvuluka nali ngenze nenserongolwe enkuba nnyo nankola nti ndo jangu mwana wange nkwita Mwali mu motoka. Mwali mu motoka. Mwali mu motoka.
Wow, seven. Ibanda district. Wow, seven. Abugamba nibanyita Temple Research. Wow. Chairman disciplinary committee kandi akureberera abasawo bibanda omumichwe. Wow. So mwena nabakira niba yukwiza ni office yibanda district kandi kutwara abasawo bibanda district. Wow. Mugumwanya office ate naye ku office eno ye Nabalangi. Kana gwe bali ndala bala ku office batwita okusayinga okwongera okutegeeza bannabyabufuzi abali mu Ibanda timugenda kusobola kuwangula kalulu wadde okwesiima nga temumanyi bukulembeze bw'abasawo ba Kinansi. Mbasaba mwenna mujje mumanye obukulembeze nga bwe buli. Abantu bano be mulaba mu yunifoomu ya noono omutabiriza omutabiriza omulaba mwenna mukozesa ofisi yammwe eno osobole okugatta baki abasawo baffe abachwezi abasawo abekinansi.
Ddala njagala mwinne mutunule eno eri tenti ya Ssaabakabona. Buzima endebeza mu miso buzima ekitiibwa ky'omuntu omukulu ate bwagalagira ku Western Region mu Ibanda District. Essaawa zino alandiza ku kisaawe ddala essaza playground kale mu kitiibwa kingi nga ssaabakiriza abatwezi mwenna abali eyo engoma eri wano eyemwe bwe batekubiddwako kitegeeza omukisa gwamwe mugulese wano. Eno y'engoma gye bayita ey'abatusirikeko ekitiibwa kiti basaba tusembeleke emabega Ssaabakabona je bulungi mpola mpola empologoma yasewagalakimulibawandika wensa buli omu agenda kuba nga amutuukako KMC empologoma yatuuse ddana mu kitundu weri n'abatabiriza n'abalako abayinda mwenna mwenna agenda batuukako. Simu tudde ku sayidi kubanga emikolo gyonna gigenda kubeera ku TV mu kirabe kale mbasaba abakutte amasimu ng'oli mu maaso g'owa kamera nsaba ove mu maaso g'owa kamera asobole okukwasaganya obulungi olwo neryoka nsaba bannange nsaba abakulembeze abalala sooka obayitire mu pulogulaamu kubanga tulinawo okusaba okitegera bulungi nnyo tulinawo oluyimba olubadde lwaniriza omukulu omu kitundu muno sooka obayitire mu pulogulaamu tukisabe then abakulu batuule. Mbasaba abayimbi baffe tusooke tusirikeko abayimbi mukwatemuko katono nensaba nti DJ tugenda kubanga tuyimba oluyimba saayo ekitiibwa ky'obutonzi kye bayita ekyebuganda. Ilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja Jumuiya yetu, uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tulinde viwandani na hata mashambani, tufanye kazi soni, tulijenge jumuiya bora,
jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Olwo tukube nnyo ku ngalo olw'ekitiibwa ekyo nga tukyayimiridde ku magulu gaffe abiri. Abacheza mwebale,
gabateeka kodda mudakiikiemu mukanjagala oteekeyo ekivugo ekyo mudakiikiemu tono nnyo ono kubanga aliyo mugwase atandekirewo wena mukirengwe nabuisha nabo twambire mkuru wihangize excellence yowe kabuta mpepe no tuwebale lwansirizo bagarengo mayankole azo mchezi yahinda wena mrembe hata wamarisa mitango dambani watambatira materema noza wena mtiremwe sana nukusaba byatambira bino mtuma mulujema tekane mrajo mkwate inge banabo barate niyo passport yanjye obweni ndengare kane biraje mu Rwanda y'imuri bana babarande kiratiro cya rukundo rebiraje kumbyara ngo msije ngo baranje obweni ndengare esembayo mu bwangu obudde abamanyani bwirire hii y'abarwamanyani orembo rw'abanyani obwire ni buke rw'amanyani rw'amanyani kwaya rw'amanyani nga rw'amanyani yeteekateeka nsaba olurembo lw'ab'okubusinje abowa piisi ebinabonako abayinda tusitulire empologoma ya Ssewamala mu bwangu akaali ak'amaanyi ennyo obusinje abanababatazikompire mantumaalya mugambala mwamwireza yamaze matwalo mwote obusinje amaani amazina nomakwatagagambeoanwatengagamani omukagoma kuzima alesira omutwezo omulima nyankole lukubonyabonya kongalo nza kunyikiriza ndira okuza kukugamba kitandise okulaba kitaffe mutonda abakozi ba gavumenti abali wano bakulembeze bannange benkulembera nabo muzikiriza eno abiikiriza abayitirize obuhangwa bwabo n'enonoorezo abazwire ebirukwera nitwe tuli abaana b'abamalayika mweba n'abakiira omu izina ly'abatwezi habwokuba ntakigambire mutyo bari bakatusiisa tumuguza ku kicenge bakakweta omwiraguzu bakweta sitaani wateera engaro bitu obareera takizire omu myaka yaabo bitu bashwenkuru bitu bakaba basabahi bitu mwabarebera emizimu yaabo netambura neheta ruhanga ngu bakabata omuriro ninga bari omu iguru buzima oyakunda enkokori oyakunda enkoko okozire ki ruhanga akakuhanga nakumanya omuzungu yamuhanga dy omuzungu omuharabu yamuhanga dy omuharabu yamweta izina rye ry'abaharabu abahinda kokunguza ngu kabahinda nkimanyisa ki ninkugira nti ndi omuhara w'abahinda ninzire enkyende ninduga omuri ibanda ningamba orunyankore na n'orutagwenda omuntu obakweta Pawulo ayimusi omukono gwe angambire Pawulo ekiri kirukumanyisa nayakuruga ahari ari kukweka so mutagaruka kutwinaza iwe kora otakwenda bucwezi mbiguza ndabeho abo kuba nibo bwanyonire nibo bwakozere ki bakukurize nibo bwankurize bwangigahaza nyina izina nisitama n'abarangira bakubire buri bubi n'abandi obasitani nambata karina akampa emotoka ogwe ndi obasitani ngu nimwanga akampa abaana bashomere ngu ndi
tina tina. Wagamba hamchwezi na kutera hamkwenda ku. Kuyakubira stani sabera mheza matokeza mkureleza enene. Akiza kutuzahura. Pateho tugende jetulaga. Tubona kutabenkanisa nalabye ku tiso nalabye ku kiso agenze nebaza abakozi ba gavumenti mwenna mwebale nnyo okujja mu mukolo guno ogw'okutuuza abatabiriza b'obutabiriza. Nebaza abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi basebo ne banyabo njagala kubategeeza nti abakulembeze bano mubadde temubamanyi naye nga tulina okusitula amaanyi g'omujwezi gwali mu katale ali ebbali. Abajwezi bano bagenda kusamira, bagenda kuyita bajjajja baabwe. Engoma y'omujwezi egenda kuvuga, tugenda kusitula omujwezi. Abaddeko omusambwa, oliko omuzimu, oliko embeera y'obwavu, siba emigugu osembere wano, mugenda kusumululwa. Ab'omukatale mwenna muveeyo, mwena mulujeyo, mugenda kukola ki? Kusumululwa. Mutabaazi ali wano, jjajja waffe Byanjire wali, jjajja waffe Sebagala wali, waliwo omwana mulenzi omuto sipiika wali, ssentebe watuli bumu jjajja waffe Ajati wali, abantu bonna Mama Peace Mirembe wali, omutabiriza wali, Saabalitage wali, mwizukulu wa Rwandura nanye ndiho ndi muzukulu wa Rwandura. Niza kugamba Nankole oluyikire na n'olufiire konka mutafayo manya tukagenda tukagwa Buganda ogwe tukagwa Buganda Nankole lukatwebwa konka tuza kurugamba mpola byayanga n'omusozi naza kwiza atuyambe ametuda busite abasabo ne banyabo njagala okubategeeza nti mukadde kano ndanze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono akadde kano nazze mu Yibanda. Bw'oba badde omanyi oli faaza, oli pasita, oli revulandi, naye ng'omanyi nti abantu bano bali mu sitaani, nkwegayiridde baviire tambula ogende, bano be baliko amanyi. Njagala mbabulire mwe bajjajja abazungu batulimba mutulizuukira. Yaye alifa tasamidde, alifa nga tamanyi mu kiwezi tagenda kuzuukira. Ozaala bankahi omuhanda n'oguyankahi takumanya ngu balutindanjezi abo bakiwezi ba Mukasa Banyakahondogoro barwebembero muzire ntega bihengo mukama wa Mpororo imwe timukumanya ngo nibo bakiwezi abakubaza kuturabayaho okutuyisa abukomoko aruhanga witu omusije ruhanga witu nituza kumutunga turaba muri Yesu ito tuli Abayudaya. Tuli Abayudaya
ninyenda kubabuuza omuntu atine muchwezi atine ruhanga we nabaje imwe timukureba bitature timukumureba awakuba ino muchwezi tikwe awakuba ine ki malayika nabigambira kuri yo munzu nabigambira mugire bitature gusaba kabona yakugambira ko ino muchwezi achange turebe nabaningira mugire mu 7 omukulembeze w'eggwanga mumugambe nti SSABAKABONA yagambye kyoyina omuchwezi akyegane tulabe timukumanya ngu mama witu n'abaasa takuruga kunu towa abachwezi tiwalikulagulira pulezidenti imwe nemubimanya tuyimusa omuchwezi witu omuchwezi abone kutuwa obukomoko abone kutuwa ebirungi abantu mubone kugigawala mubone kuswerwa mwalemera omu mazu mwete abarokore nimuza kufa kubi omusite nigenda kubagambira abaana ba Ruhanga oli atakukubuuza waliwo pasito omu yayimirira n'agamba Kabona kamba yaya yagamba bwati koma weka kitaawo akulindiridde tiwazaalibwa otyo ensi ekulimbalimba pasito gwe ne mumanya mbwenu si mwana mwakyera mwazo mu kanisa yagira ngo lengere embata lengere ensowera amagunju gakuno kubanga muli mbata mu kanisa waliyo muchwezi wammwe mu muzikiti waliyo muchwezi wammwe mu ekereziya waliyo muchwezi wammwe abaana ba Ruhanga mugaruke omuchwezi abasitamise angoma zanyu abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza ti abakulembeze bano mubadde temubamanyi naye nga tulina okusitula amaanyi g'omuchwezi gwali mu katale ali ebbali abachwezi bano bagenda kusamira bagenda kuyita bajjajja baabwe engoma y'omuchwezi egenda kuvuga abachwezi basumbi tugenda kusitula omuchwezi wabaddeko omusambwa waliko omuzimu waliko embeera y'obwavu siba emigugu osembere wano mugenda kusumululwa ab'omukatale mwanya muveeyo mwana muluteyo mugenda kukola ki kusumululwa mutabaazi ali wano jjajja waffe byanjire wali jjajja waffe Ssebaggala wali waliwo omwana mulenzi omuto sipiika wali ssentebe watuli bumu jjajja waffe Ajati wali abantu bonna Mama Peace Mirembe wali omutabiriza wali Saabalitage wali mwizukulu wa Rwandura nanye ndiho ndi mwizukulu wa Rwandura niza kugamba nankole oluyikire na n'olufiire konka mutafayo manya tukagenda tukagwa Buganda okwe tukagwa Buganda onankole lukatwebwa konka tuza kulugamba mpola byayanga n'omusozi naza kwiza atuyambe tugamba busite abasabo ne banyabo njagala okubategeeza nti mukadde kano ndanze Jumba lubo aligaweesa SSABAKABONA w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono akadde kano nazze mu Yibanda bw'oba badde omanyi oli faaza oli pasita oli revulandi naye ng'omanyi nti abantu bano bali mu sitaani nkwegayiridde baviire tambula ogende bano be baliko amanyi njagala mbabulire mwe bajjajja abazungu batulimba mutulizuukira yaye alifa tasamidde alifa nga tamanyi muchwezi tagenda kuzuukira ozaala bankahi omuhanda n'oguyankahi takumanya ngu barutindanjezi abo bachwezi ba Mukasa banyakahondogoro
barwebembera omusire ntega bihengo mukama wa mpororo imwe timukumanya ngo nibo bajwezi abakubaza kuturabayaho okutuyisa abukomoko aruhanga witu omusije ruhanga witu nituza kumutunga turabo muri Yesu ito turi abayudaya turi abayudaya ninyenda kubabuza omuntu atime mujwezi atime ruhanga we nabaje wapi imwe timukureba bitature timukumureba awakuba ino mujwezi tikwe wewawo awakuba ineki malaika nabigambira kuri yo munzu nabigambira mugira bitature gusaba kabona yakugambira ngo ino mujwezi achange turebe nabanengira mugira mu 7 omukulembeze w'eggwanga mumugambe nti SSABAKABONA yagambye kyoyina omucwezi akyegane tulabe wewawo timukumanya ku mama witu n'abaasa takuruga kunu towa abacwezi tiwalikulakulira pulezidenti imwe ne mubimanya tuyimusa omucwezi witu omucwezi abone kutuwa obukomoko abone kutuwa ebirungi abantu mubone kugigawala mubone kuswerwa mwalemera mu mazu mweta abarokore nimuza kufa kubi omusije nigenda kubagambira abaana ba Ruhanga oli atakukubuuza waliwo pasito omu yayimirira n'agamba kabona kamba yaaya yagamba bwati koma weka kitaawo akulindiridde tiwazaalibwa otyo ensi ekulimbalimba pasito gwe ne mumumanya nebamweoha mbwenu si mwana mwakyera mwazo mu kanisa yagira ngo lengere embata lengere ensowera amakunju gakuno kubanga muli mbata mu kanisa waliyo mucwezi wammwe mu muzikiti waliyo mucwezi wammwe mu ekereziya waliyo mucwezi wammwe abaana ba Ruhanga mugaruke omucwezi abasitamise angoma zanyu tegera omucwezi afaanana nga piisi omucwezi akujja mu nfuufu omuntu bw'ategera omucwezi akujja mu nnaku amanye omucwezi tibamubba amanye omucwezi tibamuloga amanye omucwezi tibamulimba erizooba okutamba n'okwabusa obusite mwene balye mukatale mukome byanyu omwazi n'okulagula okugamba n'okwaki busha n'okwabusa titukwenda sente omucwezi naza kutemba naza kusitama omucwezi rugamba nansi agambe niwe akukiza obulwiri akukiza amagulu ago gakukusaasa akukiza enda iwe yangire kuzaala naza kukukiza mwali mukatale anoonya akalagala bakulagula bakugamba nti namayembe gakutta jangu ku lukuŋŋaana luno totya pasitawo pasitawo ebyabapasita tibikola babbi bagamba bawonya abalema naye babatuuza mu katebe bagamba bawonya abalwadde lwaki tibagenda mulago totuwonya abalwadde totuwonya abaki mubaleete tubasabire bawone mazima bantu bakatonda bweza kale no nsituse nga njagala okwongera okusiima abakulembeze b'eibanda kino si kyakukoma wano ffe tuguddewo jajja Mutabaazi tuguddewo mu buki mu butongole kakati mukuggulawo Mutabaazi komawo wano kuba olukuŋŋaana ajati kuba olukuŋŋaana piisi kuba olukuŋŋaana ekisaawe kino tugenda kuzimba essinzizo eddene mu Ibanda weewaawo abantu baddemu basinze era njagala okubategeeza abacwezi abali wano nga mwagaana Yesu n'ebikolwa bye byamukomereza ku musaalaba wamma bakomerera Yesu waliyo jajjawo ye yamutta teyaliyo ekibambaza omulambo gwa Yesu mbulago abagati wewamwe njagala okubategeeza mwabagaana Yesu n'ebikolwa bye ne Muhammadi muwanike emikono ngati nze Yesu mugobye wange njagala kubalaba
njagala kubalaba gamba nti nze Yesu mugoba agende waabwe sembeza omuchwezi sembeza amaanyi g'obwakatonda Katonda wabajjajja bawa omukisa tuza batabiriza njagala kwebaza poliisi ya Uganda nga mpita mu DPC w'Ibanda nga mpita mu OC Stenseni ow'Ibanda nga mpita oyo atwala ebyokwerinda abatwala bonna ebyokwerinda mukubire ku poliisi mu ngalo ez'amaanyi poliisi y'Ibanda etukoze bulungi wanika emikono gibere waggulu tubakubire mu ngalo poliisi y'Ibanda akale zikube zivuge poliisi y'Ibanda etukoze bulungi ez'engalo zammwe kakati njagala tukubire omukulembeze w'eggwanga kubanga singa tiyabaawo pulezidenti w'eggwanga singa situtudde wano yayita mu ttanuuru yatuleka wanika engalo ozikube ogaiti Museveni beerawo kubanga tukoze buki tava ku maini njagala okubategeeza akagambo agala nembo zaffe si bwe kiri tetwagala bachwezi baffe situyina kyetwagaza Museveni atuleke tusamira misana kubanga twafuna emirembe atule mu ntebe ye naye nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti twagala okutegeeza toyina kintu kye wali otuwadde ng'abachwezi okoze ebintu bingi n'owa abakatuliki n'owa abasiraamu n'owa abalokole byonna obikoze abachwezi bakumira ebyoto basiba mu nsozi toyina kye wali obawadde 2026 tukomawo okulangira bw'otatuwa ojja kulaba bw'atatuwa saakale mukabe bw'atatuwa ffe pulezidenti alina kye yali atuwadde kubanga abantu bali awo ab'Ibanda bagamba oba Ssaabakabona okunyirira atyo pulezidenti yamuwa saagala mpenzekka njagala mpa ebintu by'abachwezi bankole mbireete mu Ankole siyewaawo nabagambye nja kubyogera Oweekitiibwa Diso obadde wano RDC oyina omubaka wano Oweekitiibwa mbeegayiridde ennembe ezaffe zikola kiro si bwe kiri zikola ddi kiro ate ne bwe batatukuuma ffe twekuuma kuba muchwezi akola ki njagala okunnyonnyola poliisi ya Uganda n'abakulembeze mulekeraawo tuga nti tusaddaaka abantu okututulugunya ffe situtta bantu kubanga mwenna ffe tubazaala siewaawo njagala okutegeeza abakulembeze mwenna nga mpita mu bukulembeze buno bonna bwe mulabye mutudde timuddamu kukwata ku muchwezi tibadde mukwata ku muki kubanga ssebo Oweekitiibwa RDC mwagambye waliwo omuchwezi alina olulembo njagala kubuuza bamuyitaani omuchwezi oyo eyafiirwa omuntu ewuwe bamweta Fredi Rwomuhoro Rwomuhoro kati omuntu oyo yafiirwa omuntu ng'ali mu lulembe amujjanjaba ngabwe banaleeta omuntu owa peace oba bwe banaleeta omuntu owa mutabaazi ng'amujjanjaba naye kati omuntu oyo poliisi muli mumusaba miliyoni 4 omuntu oyo mwamugoba ne ku kitundu emulago timuyina kuwanika kyemugamba nti ffe bwe twasamira abachwezi abatuliko si mizimu abajja waffe tibalina kufa muddeko mukwate omuntu yenna afiiridde mu lulembo tujja kulepuka nammwe tukolewaawo kubanga piisa alina akapima ku mulwadde gwe balesewe alina akapima okugamba nti omulwadde oyo sijja mujjanjaba naffe eryaffe eddwaliro ng'amalwaliro amalala bw'aba afudde bamutwale ewe bamuziike naye timujja kutawaanya mutabaazi si kyekyo njagala ogamba omusajja oyo adde makage adde muki mu makage poliisi tawaayo sente bwe bamukwatako nze ngenda okuwoza njewewaawo abasentereza maani munonga akomewo
agage bana musiba mugenda tukwata fenna mututeke ku police weewaawo kubanga waliwo jjajja w'omwana ky'omuntu wali kakati piisi olina abantu abasoba mu 5 baliwo omuntu bwanalwala n'afa nga piisi bakusiba njagala muve mu mbeera y'abazungu gye batuleetera fe wano tumanyi nti abantu balwala era bafa si bwe kiri naye bwafiira wange ne mulyoka muntwala nga mumpalawala ekyo kyekyandeeta bacwezimwe ekyo kyekyakola ki kyekyandeeta muddeeyo mujjanjaba abantu mutegeeze ku erosi mutegeeze ku poliisi omuntu bw'afa goni kesi mutuyite tumuziike weewaawo timuddamu kudduka kyomuntu afiiriddewo olugumiriza toddamu kudduka njagala babasibe nja kujja bajja kubata pozi nga gavumenti ya Museveni ekyuse eki naye bwemba nkyayina obuyinza nga ne Museveni okutula mu ntebe kuliko erinnya lyange kuliko enamba yange kuliko kiri nga nowa poliisi uniform gyayambala ffe tumusasula muddemu kwata abacwezi mu bintu ebyabbira mupango olujjaala okutuuza abakulembeze mukkirize muleete entebe eyo mugiteeke wakati wano tutuuze abakulembeze tusobole okugenda maaso leeta entebe n'omukeeka ogwo tutikkire abakulembeze bammwe betugenda okutuuza tugenda kusooka sabatabiriza obubutabiriza buno olowooza abantu tibatutegedde mama piisi abantu sibanyonyodde kyebatategedde bwe bwoba n'okwata ku mucwezi tuli bawandiise tuyina webusaiti enzikiriza yaffe mukiraba nga bweyimiridde tuyina essinzizo tubeegayiridde basabo ne banyabo muleke okuzanyira ku bantu baffe abantu bano baggwanga tesitulina kalulu tetulonda mulekerawo okutuyisa ng'ensolo nga mutumanyira kyokka okwogera nga Museveni akyaliwo si ewaawo kubanga alina abaki abacwezi alina ki bacwezi taddamu muntu kutiisatiisa bakutiisatiisa mugambe njakuyita atwala disitulikiti ezikola region ya Ankole jabasaba mudde mabega w'entebe omutabiriza mukwateeko bajjajja abakulembeze mujje mukwateeko omutabiriza okuva leero tukuzuuziza mu ntebe y'abajjajja abo okuuma obucwezi okuuma entebe okuuma obutabiriza mbadde nsaba muleete entebe eri endala enjeru muteete entebe eri endala enjeru tugenda basabira mulundi gumu soke mulire tubatuuze muleete entebe endala enjeru tugenda basabira mulundi gumu mulindeko baleete entebe enjeru ate tumale kutuuza na bona piisi n'abatabiriza bwe tumala okubatuuza ate tuddemu tubasabire abasabo ne banyaba omukolo guno ngenda gutukutamise mu ntebe y'abajjajjaabo kakati nsaba tubateekeko emikono tusoke tubasabire abo ate tumalirize eddamulona natuuka njagala abatuukeko 2 kale jjajja mutabaazi ngabo waweebwa ekitiibwa ky'obwasaabakkiriza nkusaba okwata omuzindalo gwe mutabaazi awo waali bajjajja muteekeko emikono mwenna jjajja mutabaazi omuzindalo guugwo tandika essaala nga bamalayika bakwera mugasha nakagoro n'eisimba taato guno mwana wanyu mwahi nabeeri abo yashitamusa kabona taato kuri kutakaza obusingi katufune essaala eya nabbona omucwezi kale katufune essaala eya nabbona omucwezi aliwa tiwewulira ti omucwezi kwali wanika omukono ndabe wanika omukono asobola okusaba essaala ng'oli mukyala wanika ndabe jagala mukazi jangu wendi leeta omuzindalo guleete nabona kamba yaaya kabona kamba yaaya leeta
tumuzindaano eguwoole simba amazuhansi gasimbe kale mugambe obusinge tusaba ntwesengereza omumani g'abamarika kandi tubasiima habwokubasatuza kutuleetera omukolo nk'ogu kandi itwe tukagirira tukabasa kukurwa tukamanywa kitule tutarukuteekateeka mwenu bamarika nitubahondera omuheereza ogu niringa obugakwasa obukama okubasa kutwebembera atwombeke kandi aturinde atuleetemu rukundo bamarika mutwekeho emikisa yanyu mutubanjire kandi mutwere obutosa twongere tubakuratere tubasiime tubebaze obusinge obusinge mubajjeko ndamula temuvaawo mubateere ekisani kamugenjimu kigende ku eminate ekirala ku senyeni mwebale oye mwami ate oli kisangawo oludula owekitiibwa Ssabakiriza ngenda kutuuza abantu bangi naye baali babiri mbamaze kale kwata ono ye Ssabakiriza ku lw'abasawo b'ekinansi tuli bumu wansi wa Uganda traditional healers naawe tukutuuza mu bukulembeze bwo Katonda w'abajjajja akuwa omukisa akulembere akuwa obulamu n'obuwangaazi okulembere ne banno otegeere mukulu Ssebaggala otegeere mukulu Byanjire era mukolere wamu Mukama Katonda Namugereka akuume situka njagala kulaba kabona ka Mayaaya watudde olirwa amawanga gonna gamusinze nga munimizaago kabona ka Mayaaya omukulembeze wa Uganda district naawe tukutuuza mu ntebe y'abajjajjaabo genda okulembera Uganda naye ng'owuliriza bazadde bo abakuleeta mu buwangwa n'ennono saba Katonda w'abajjajja akw'omukisa oyimirira eri manjo saba ssentebe w'abasawo b'ekinansi mukulu Abudu Ensebaggala asembere eno mu bukulembeze buno tuladeki tukutuuza mu bukulembeze buno okuuma abachwezi ba Uganda bonna obakuume bulungi saba Katonda w'abajjajja kulembere akuwa omukisa tunula eri abantu bakulabe b'okulembera akuwa omukisa akukuume akwongera obulamu n'obuwangaazi ogende okuuma Uganda mu basawo b'ekinansi ndi ku sipiidi ya yiriyiri situka njagala sikulitale defense sembera wali jjajja Byanjire awo nno aikitoni Katonda wange Namugereka tutuusa defense sekulitale Saabalinda Ndembo alinde Ndembo agende akuuma abasawo defense secretary genda okuuma abasawo b'ekinansi ebyo byonna byenjogedde nja kubituukiriza nga nfuna akasimuko buli muntu agenda okukwata ku mukyezi wa Uganda nkubira essimu wemba sisobola nga bwengenda mu America bwengenda e Germany bwengenda okutambula wesiri nja kuweereza nga ssente nze akawunti yange ebeerako kawumbi okudda waggulu ekyetaagisa ssente nja kuteekamu ssente anaabazanyira ku musawo tufaafagane nampita mu ofiisi yo Katonda w'abajjajja gw'omukisa sembere eno basebo ne banyabono situuza vaisi wadde vaisi w'abasawo tuuza kabona agenda okuziika abantu agenda okusabira abantu kabona ono agenda okuyamba kabona tumwine lugumiriza tukutuuza asagala kuyita Levulandi kivunulwa kabona koze linnya lye byabagambi awo nno Katonda w'abajjajja ery'emizimu ayo kyetonde Katonda wange Namugereka abachwezi bajjajja ababasimuka mu nyana kawondogolo genda obuulire abantu enjiri genda okuuma enzikiriza genda okuuma endembo Katonda w'abajjajja abakulembere abasebo ne banyabo saagala kubuuka muntu nabbona kabayinda aliwa gwe sookodde eno njagala mudde emabega tugenda kusaba essaala eyawamu oguno wa bwezu kasonji ni Kiruhura tutuuza kabona wa Kiruhura erinnya ly'ogwani tumwekizuke Boniface Mirolina mu Ankole tikine uboni igwe
Twine Boniface twine abachwezi batumuizuke mwiye wamazina g'abazungu tagitu. Aha nikera tukusitamise tumwijuse n'omuchwezi wa Nyakahondogoro tumuizuke Kalisa. Tumwizuke Kalisa walihulira niwoha Kalisa ojo omulisa wese twakusitamisa ogenda tungo tungane olinda abantu bakiruhura omu buchwezi omu buhwangwa. Aha nsaba kabona waliwo kabona netukusitamisa okutwala Kamwenge district ojebe mbere aiketone Katonda gwe wanga gwe gululisodere gwe Serubale sabo kabona masiko kayijo osikiriza abatabiriza mukama wangu deno oye mukama waffe bwatuguma eto fanja ngoyibirire yaboyibirire tuterekeno abantu betaaga okufuna ekifaananyi ekiteredde nga batudde ne bakama baabwe. Aha saba Katonda wabajjajja akulembere akobulamu n'obuwangazi ogende okole Kamwenge ne Wamwenge kujja mwena mbatuuza mutabiriza bwammwe saba onsituke kati mwena muyimirire emabega wali jjajja Mutabazi buli bwe tumaze okutuuza genda oyimirire wali jjajja Mutabazi atusabe Nakayima katutuuza nabona katusabe Nakayima natumutuuza mu ntebe y'abajjajjaabe atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa nabona Nakayima agenda aweereze obukulembeze koziwa Kamwenge bamukulembere bakuwa omukisa era nja kujja ne Kamwenge nyongera okutuuza kuba kabona lugumiriza namutuuliza walusi buli bwentuuzizza nja kujja ewammwe nyongera okubatuuza. Rwamanyonyi kabona tulina amasiko sitama kabona tulina amasiko awa Rwamanyonyi ekigabiro ky'abachwezi kikulu twakusitamisa ogende okulembere Rwamanyonyi obeere olina amaani obuyinza okuuma abachwezi mugende emabega wa jjajja Nfooli mugende emabega eyo waliwo sekuritale jeno maama omukwasi w'empisa ssebo sekuritale maaka 2 sikulaba njagala oyita munoonye. Aha ono maama waawa nabona wa district. Aha ye erinnya kabona kambayoliwo amanya yani tumusabe Rugumiriza Nandawula nabona wa district eno tusaba Katonda wabajjajja kulembere ogende okuuma abachwezi bonna olinde endembo muzirinde gye ihangaro. Aha katukutuuze nabona oweebwe bajjajja bakulembere ogende okulembera abachwezi muri Ibanda. Guno omukolo gw'abakulembeze ekyandese mu Ibanda kutuuza baki bakulembeze. Nja kudda mbabuulire enjiri mukadde waawa Bulemba maama wa Peace owa Bulemba tumusimbe twakusitamisa ogende okulembere Bulemba okulembera abachwezi twakutuuza abachwezi abali kwera bakwebembere bakwomukisa. Waliyo omukulembeze gwe sinatuuza banayazeewa tulina omukulembeze wa Kyota Mushana asimbire kumpi aha abachantare kitagwenda twasitamisa Kakama mu chantare kitagwenda omuchwezi mukuru twamusitamisa obusinje agenda kulumugu gwa Ruhanga. kuweereza jajjono yani
Bataringa ya nakosi na kugira mu kware tekini nakosi amezina g'abazungu mugiyewo niwo kabona kamba yaya kabona kamba yaya gambe kumutwezi bataringa ya kisiza twasitamisa bataringa ya kisiza bataringa ya mumukwatege mumukume mumurinde abwenzikiriza yo mukomoko saba katonda wabajjajja kuwumukisa ati mulindeko basaba n'abanyabo njagala kutuuza omukumi wammwe project manager ow'ebyenkulaakulana omwogerezi w'abasawo agenda okubakuuma nakulabya ekyuma wakivuze buli bwe twalambudde wabaddewo era nze nkunoonyeza nga bwe sikutuuza oyagala bangobe mu ibanda basebo omuchwezi nabamwitaho tembo twamusitamisa omubukulembeze bweye oba bafumu oba bachwezi oba okubagambirira oba okukola emirimu gyona ogende okole emirimu kandi otungane omuntu bamusitamisa omu ntebe taba mworo gende bakwesa entube n'enkaayi kandi amasimu kutemba enkaayi nabona chota musana mumukubire mu ngalo yanyagiriza bulungi kati kusitamise chota musana omukyalo ono njagala mwogereko abakulembeze jajja byanjiraliwa jajja byanjire jangu noli nawe jangu jajja waliwo ne jajja Swedi muyibanda ono mukyala yasooka otuwa ettaka eryokuzimbako essinzizo n'akwata ettaka n'aliwandiisa n'aliwaayo eno lyewalabye netugenda okutandika okuzimba bwe twatadde omulamula yalituwa mumukubire mu ngalo ez'amaanyi ennyo era n'abeera omukyala w'amaanyi katukutegeka eddamula we wajja Ssewamala akuwa omukisa era mbakakasa nejjajja gyendaga ekazo ewa jjajja Mutabaazi nkakasa Mutabaazi ajja tuwa ettaka ery'okuzimbako essinzizo nsaba Katonda w'abajjajja akulembere jjajja Ssewamala Musoke omukyala ogwo ne bamweta Namala kiriza omukono mwareeba omukono nanekyoma eki kyengutawo mwakireba nze Ssewamala Musoke ono ye Namala Namusoke nsaba Katonda w'abajjajja akulembere situka tusigazizaani mukadde waffe ono nsaba omutuuze asembere yaani amanya ndowooza yasembayo kkiriza yasembayo nkole ebirala najja mbadde nkusaba nze nkola teekako ddamula ne bakwetoha ehabula tiberindwa twamusitamisa agenda kulembera abachwezi abawo omukisa gw'obuchwezi kakati ono tutumutuuziza lwaki nabbona mukyaliyo Kabona mbadde nsaba abantu batuule mu ntebe naye bava wano nga tebatuddeeko mu ntebe eyo ekyamazima kyagala batuuleko nabula bagende ebati beyogedde nedda waliwo nabbona oyo nabbona ateeka okutuuzibwa mbadde manyina mumaze saba Katonda w'abajjajja kulembere aguwa omukisa genda oyimirire mabege wali jjajja Mutabaazi kagi tofaayo tiwe bakweta muzirotamba mwene si muzirotamba mubiri gwe niwubire wokubanza muziratamba nakusitamisa ogende otamba abaziiri otamba abaana otambe omubigabiro byankole ogende okola ensonga wabanga lukalubazo nogira ngu olina obulezo bw'abasiiza
Katonda wabajjajja akumukisa. Ambadde nsaba tugenda mu ssaala erinnya gwani Namwanje. Saba Namwanje atuuziddwa tula. Namwanje atuuziddwa mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era ateereddwa kuddamula. Nasaba mpiteyo omuntu omu asembayo situka. Saba mpiteyo omuntu omu asembayo. Ndowooza onzikiriza onzikiriza nsigeyo. Taata abantu bano bangi. Mukadde. Wasigadde bameka. Abasigadde batono nnyo. Bali bameka. Bakoze kanti. Munaana. Ntandikidde kwono ngenda kubalongo. Namala tulakumu. Tebe saba Katonda wabajjajja ak'omukisa akulembere ak'obuyinza. Yeewaawo. Oleeta omulala. Ono yaani nsindikira abantu mubuulire n'erinnya Byamugisa Mutuuze, Byamugisa Kazooba. Nsaba Katonda wabajjajja Kazungu Byamugisa ak'omukisa ogenda okulembere enzikiza y'obuwangwa okutuuziddwa. Baba ndetera nkuweereza osigaza abantu 6 ate osigaza 5 k'oleesa ono yakoma. Awo no Katonda wabajjajja ak'omukisa akulembere obeere ng'okola ki ofuna omukisa. Saba Katonda wabajjajja n'amala ag'omukisa akulembere n'amagembe ewaawo. Osigaziza banna osigaza babiri Nabona Kabayinda Nakayima mwezukulu w'Abayinda mwezukulu wa Rubandura mwezukulu w'Abachwezi twakusitamisa okulembera Ankole. Abantu abo basitamise obatebenkanise ozumure engoma za Ibanda ozumure obuchwezi bwa Ankole obuchwezi bwona ensi yona ekumanye ensi yona ayi Kyetone Katonda. Kale buli muchwezi ateke ku muno omukono buli omu ateke ku muno omukono. Ayi Kyetone Katonda gwe wanga gululisodde n'enserubaale guludde n'eddoboozi lugaba wa byonna. Katonda wabajjajja akuwa omukisa akukuume akuwa obulamu akuwa obuwangazi abawo okweyagala. Ayi Kyetone Katonda gwe omutukuvu sso wamala musoke ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa twasikumanyanga naye nga twakutegeera tiyegwe Katonda wabajjajja baffe. Emisango gyonna gibakuumenga muleme nate okuddamu okubonaabona nga bamulekwa. Bajjajja tweyanziza tweyanzege. Tusaba emirembe egya leero n'obutebenkevu obwannamaddala nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubeerera weewaawo mubakubireko. Oni sizaaki naye ngenda kufuna olukusa nga mpisemu abaki abakulembeze b'embalaze be mbamusinziirako. Weewaawo kati nsaba bagenda bateekateeka. Mwebale nnyo. Mweddireyo basibo ne Kumanya
Thank you.